bagamba Kayondo oli otya jeni naye musaasira ate omusaasira mulamu bw'oba omutuukirira bambi omusaasira by'amasasi byaggwadde sibyendi ku musaasira musajja munange olw'obufumbo bwabaddemu ekiseera ennaku zino mpulira gatambula ali kukulajana mu kyalo atanze namusabira ssaala ate nga ye mulokole omanyi gwe okubanga oliko Katonda ate n'osabye omuntu n'oyagala omuteke bakuyambeko banno nga gwe olaba essaala yo tekyamala mukwano gwo basi mukwano gwo ani Pastor Bijingo tweraba bwerabi mweraba tweraba bwerabi nkutuno n'atuusa obubaka ajja bufuna wano mugambe wano nze mbadde nsa butuma full figure ne timu lwakuba abasaga boogerako anti kutumya bubaka sigamye boogera omuntu mba muwadde gundi yalaba alaba waggulu yenze omuntu atali waggulu wa wansa amufuteeka waggulu full figure simanyi twala tulina nini ko pastor wange Bujingo wendaga ate ba full figure bakoze ki bajjo nakutumidde bajja talina kiddako bajjo yaita aina yali yaita simanyi professor Mugundi ye mwali mochi oyo sebo professor wa byabufuzi professor wa amaanyi ku nsonga professor bajjo tozanye wali omuntu oyinza okusanga abaana mu kyalo eyo nga bawanudde feni wakitegedde mpulira bobegattamu namwe ne mutuula ku migogo ne mukola kiye oba omaze obbafanana ye nga ye mu myaka gye n'endowooza ye profesa kwekyo kati gundi oyo bajjo akwongerawa mulabya yogera kati alina kwongerawa bajjo ye muntu atalina kyamanyi yeyita profesa aliawo biki yasindoza presa biri mutawanya naye kyendowooza bajjo olabeko tomuwabudde muwabudde nze mmanyi bajjo manyi bajjo mulaba ani kati fugu omuntu gw'omanyi bw'omulaba oseka zamuli profesa kiki kyasobola okwongerako kiki wagamba kati bajjanyiza kuŋŋamba ki ŋŋamba ne mutuula wano kati anti tayina gundi ate ne gundi ya bajjo togiyiteekako ndi mukubuuza bwe muba mwogedde bajjo tayina kyamanyi amanyi waasula ne waakoma ne bamutwala ku mikutu gya TV kyenjagala omanyi ali mu katoge nga gy'ogamba abaana mu kyalo lulira ne mugenda ku migogo ne mulya feni nga mutebe n'otuula ku mugogo n'atuula ku mugogo kati oba oteesa n'abaana abawanudde feni kati bw'oleeta levo ya bajjo n'okiteeka ne kunzi profesa mumaze muba profesa nedda mbuuza ekibuuzo kyange kiri nti gwe kati okimanyi omuntu oyinza n'okusoma ne tutudde wano olaba mbu oli w'amaanyi naye nga era okusoma kwokufudde kati bajjo n'obwagenda n'afuna omanyi bajja yaddayo ku ssomero ebyo byonna mbiraba era mulaba byekola byonna ebya bulijjo ng'era omuntu bwe yalibadde ng'omuntu bwe yalibadde era byalina okko naye levo tugiteeke wa no njagala kumanya njagala kino kisazeemu bajjo musajja mugezi kwebyo ku sayizi ye ne bato banne kale alibadde bakutuma abaana abatooletamu bajjo kati bajjo kiki kyolaba ky'omukugukamu ng'atemyeteme byabufuzi kuva ddi kati nkutuma ebintu bibiri omuntu ng'oyo sooka kunoonya analysis gyavudde ku famire ye ku baana be mugundi oyinza okuba yesi ekyo takirina naye n'omuntu n'ositeni nga byayogera bino byayogera ng'apapa kati mwe mumutya ngoberedde bajjo sisobola nze kati bajjo bwe ntuula naye wano era nyinza okuviira kubanga oba onzikakkanyiza kati ye talina kiddako mu Luganda twabeeranga n'abantu gye bayita gundi yakolerera mmere ya leero okimanyi bali bakikugambyeko okiwulira kasoga naye guno talina kiddako kasita omuwa emmere ng'ebyo bikoze eki abatabanja egurupu ng'omuteeka mpulira alimu ebyo ebitaddako okumuleeta kuzza omuliro talina kyasobola nze tosobola kundeeta nabajjo gemmanyi nze mmanyi bajjo byonna nga ali komedi biri byava byali simanyi amutegesi wa bivulu bwatyo kudda ku bakazi kukola mbagali waliwo w'entebe mumanyi nnyo kati gwoyogerako omusajja omuwotoolodde omumanyi nno omumanyi kati bw'oleeta oyo bamukubye emmoloka yanoonya bintu bibasena kati oyo saagala sisobola muteesaako talina kiddako yakutumidde butumizi waliwo omuntu kiraasi yange weeri sebo nze
nimna byafuza omutendeke musajja mugezi nnyo obongoberere ebyogagga byange owe byokwogerako si byakugenda ku street obadde ondaba wano njitibwa ne omuntu nangamba mpabula mu kino ne mwabula naakula ekinaba nze goyogerako nyina abantu benkutte ku mukono njala abantu bakutte ku mukono abantu basomeredde basomye abantu bagenze ne bayiga ebyennyonyi abantu bagenze ne bayiga ebyokuvuga amaata ag'omulembe abantu bagenze abaana ne basomera mu Kenya awo levo gye njagala ondetera abantu naye bw'otandika ku TV n'olaba ogundi bw'atayambadde empale osoma gundi empale yabadde temutuuka bwe yabadde ku kivulu eyategese ekivulu yabadde olina lutalo kino ebbajjo abantu nga balaba kati ekigambo kya profesa kyowagamba nti si profesa anti oyonoona abaasomera oba profesa oyo muteeke era tudda mu kukyogera era bwe batokisaza mu nvaawo wano anze sinna mwita profesa gwe wakyogedde anti mpulya waŋŋambye bajjo anaga ebbajjo ko gwe nti owulira yeeyita profesa yeeyita naye nga takisaanidde banne bali abatyoboola abakisookamu kwegaba profesa abanyiiza kati abakkakkanya bajja natuleetera okuweerera abaana nga omwana ali yeeyita profesa nga ne bajjajja yeeyita profesa omwana asomye ategeera nnyo nga noono abagamba naye ategeera nnyo ebintu bibiri mutwaliye so omukulu bajjo wamma bw'obanga ebintu eby'ensonga za kisaja kikulu bakutwala eno nage mu byalo gye bakuliranga eyo balinnya miti bajja bikajjo bakola leve enyo wasano abantu abakugu n'abamanyi tosemberanga era bw'obanga omundeeteranga ne muwalevu kwayina okukoma nze mpulidde gwani nze Kayondo munnabyabufuzi omutendeke omusajja omugezi Kayondaani njagala bajjo waba abuulidde ensonga sebo bana bajjo nze Kayondo Medi era musajja mu byabufuzi ebisigadde ojja binoonyoza ontegeere yakutama saagala muntu kweteeka watalina kuba bw'oba ovuga bodaboda togamba mbwe nkyogenda kutumya ama oli musajja mukwano gwange alwa kati mugambe wa mukwano gwo ate mbadde nkulaba ng'omusajja omugezi simanyi nedda mbadde nkulaba ng'oli musajja mugezi okusinziira ate bw'oli saagala weeteeke ku ggulu eri guleedi bwe mba mbayise ku mukolo kati kankubuuza ekibuuzo nyina omukolo era muyimiridde oyambadde ekkanzu ne bajja ayambudde ekkanzu ono ye mukulu Nuruddin Ntege ono era nya bwe bantu bazoga engalo zivuga kati era nzogamba oyo gwe mulaba yeekola ebintu alinga ddiikuula bajjo abantu banzoga endulu ekubeera kabwe mwita ddiikuula ekuba bategeera gwe nkyazizza muntu ali awo yeekola obusolosolo musajja wange bajjo binasiri yange naye kakati obadde oŋŋamba ensonga ya Bujingo omukulu Bujingo mwami Bujingo omugamba ki omanyi mmwe saagala kuyakwera ngano babajjo no byoge era saagala oyogere ku Bujingo bigambo bibi Bujingo mutuma bino wammanga oba mukwano go nja kuva ku internet emyezi 2 aje tutuleko mu kafubo mutula mu kafubo aleete Susan tutuleko mu kafubo emyezi 5 tobanga wegomba Susan oli mukamusajja eyegomba siita gwe ne mukyalawo oyagala ki ekituufu Susan omwagaza ki oyagala kusabira Susan toyagala kusaako mikono Susan temwagala afune mwana yagamba tayinamu mwe bintu mwabijja waawo ajja atuula wano mugambe genda wano gende wama mafiina waliwo kino ekibulawo kino nakino wama mafiina mugende kuba akasimu ewagundi ewiiki egi omukazi muzito kyenjagala okumanya kidambulula ekyogezaako okugamba ogamba oyagala Pastor Bujingo kyogere Pastor Bujingo mumuyeeza nnyo mpulira nange ntamiddwa omukazi musanvu twagala woona ate n'omukyala weefeeko bambi bwewulira omulanga guno omusajja olina okumuzaalira akaana bwetamuzaalira akaana ennyumba y'egundi koziwa bayita batya namayumba abaana bajja jjukutwalako omusajja akwagala nga kubiitabiita n'emyaka weginayita mu maaso 10 nkulayirira ziri musajja amanyi ebigenda mu maaso mu basajja kati olaba ennaku zino bwatandise yeebaka agugumuka buli tabutereeramu ekyo alina pain gyawulira bwe zaala omwana n'onazaala wa kugulu kumu naye nga wa pasita ennamayumba ojja kwebaka n'okufuluuta ofuluute naye bona amala emyaka mu maaso emyaka egyo 5 agenda omufumbula emisinde
mu nnyumba eyo olabye nga abaana bayingidde. Ono pastor Sebo aliko musajja wa Katonda ebitayinza big. Kaakati oba wa Katonda ajja kusaba essaala ziggweyo. Tobanga ajja kusaba kati obadde ogamba akola atya? Ebyo bya ssala biveeko. Eno musajja mukkiriza naye ebya ssala biveeko. Agenda mu mafiina. Neddo ngambye olina gy'ogenda omulagi. Anti kaakati nze mmanyi naye agende mu mafiina. Kazadde mugenda mu mafiina ntegeera gye mutwala yeeyo. Ate omutwala mu ssabo. Bw'oleese eby'essabo. Neddo ogambye mu mafiina tumumanyi ku ekyo. Kaakati ffe twagala mulaga. Kati njagala obeere twamulaga munaffe tusobola okuteekako edduwa nejjawo ekyo ekimukutte. Anti kyenjagala katwakulwanyisa maanyi ga mukisa gwe tuteekewo naffe amaanyi gaffe. Ekibuzo kyange kiri nti gw'ogamba ddamu ki wabadde ogamba oyagala njagala mpe ku ssingo y'omukulu oyagala omuyite wagambye oyagala bakole batya? Nze gambye nja muyite atuulaawo n'omukyala. Oyagala ani naani boogere? Bombiriri Susan Makula ne Bugingo. Omwaka gumu olabe bw'atalina bebi. Oyagala Susan Makula? Nani? Ne Bugingo. Pastor. Omwaka ogwo bagenda kuba balina bebi. Bajja kuba balina bebi. Okikola otya? Mwe muli wano mwendo mubiyita byakuzannya. Era mpeera ine mpulira ennaku mbali simutuukanga. Bw'oba otuukayo enkeerakeera munnoonye. Nja kuva ku internet bw'atalifuna lubuto. Mu bbanga ki? Mu myezi egi. Bw'aba talabye ku lubuto. Twaligenza okutuuka okulonda nga anaatera okubuusa bebi. 226. Ne mu mubeera eno ne muyita eri ne mugera ne mukusaba ebyavaayo ajjo tuule. Era baana bataafune nja kumugamba omukazi talizaala emyaka 30. Omukazi talizaala. Nja kimugamba nyamu. Otandise okummalamu oga emyezi 2. Emyezi 2 ajja gaana. Ajja gaana. Naye bw'aba awulira nga ayagala ajje nyamugamba kaakati ensolo ku kizigo kweri. Bw'abaayo omulala agamba nti nange bebi abuze. Asobola bajje. Bbanga ki? Emyezi egi. Okutuuka okulonda nga ayina oba muwala nga bamuyitaani erinnya likoze eddaasi limanyi. Eryani? Erya Bugingo. Anti Nabugingo. Nga oba muwala nga Nabugingo atuuse. Oba mulenzi Bugingo. Kuba tayinza kufuuka maama linnya lya mwana nti Bannamakula. Bannamakula tasobola. Tasobola. Katoloza ki kyamulemesa okuzaala? Gwe nga kuba wootuukidde omumuyita wamulabye. Namulabye. Ki ekimukutte? Waliwo ensonga ate kati bwenziteeka wano zijja kuba kibi. Ati aweekiri kati akimanyi weekimukutte ekyetako mujjako. Yakimanyi waliwo ekimukutte? Akimanyi naye. Makula akimanyi? Kale Makula watambudde wayita watono. Omulaba eyo? Mulaba. Makula. Mulaba. Njagala badde baleke muyeeya abeere awo mu myezi egi. Kyogamba bino omukulu watakolajana njagala kulaba ku baana bange. Ne message enagituusa yamulaga nti era omukyala asula bubi bambi. Ani? Makula? Asula bubi. Era emmere agirya tegenda. Gwe ng'omukugu ogamba nti omukulu yagenza okuvaayo okujja mu bantu. N'ogamba nti njagala ndudde okulaba ku baana bange. Ng'ayinza n'okuba yamugambye. Emyaka kati 7. Ayinza okuba nga yamugambye bw'oteeke kaba okyayira olinayo n'emyezi 2 weerwaneko nange nsaba ebigaanyi. Weerwaneko. Lwaki oyingirira ebintu by'otasobola? Golooza Makula ku mafuta gaaliko. Bugingo amafuta gaaliko. Gw'ogenda okugasaggulula. Kuba nakyo kiyinza okubaayo nga baagamba. Kati oba ayina amafuta gaaliko mutwale erinnya lyange ansabire mbeeko kyemba. Linnya ki? Mugambe Kayondo. Nze Kayondo Meddi. Mugambe nti noba ayina kyalina abeeko kyakukola. Amba kyankola ntegeere bw'asaba. Mutunula omugambe nze Pastor Bugingo nze gundi. Kale kanayogerere nze bampita Kayondo Meddi. Musajja wa Kabaka Munabyabufuzi omutendeke. Musaba nnyo nsabire essaala ebeeko kyenkola. Kwanga ti omuntu bw'ansaba essaala ng'ebeeko kyenkola. Otagabbe abadde asabira. Abantu bali omuntu otuuka nawe n'osaba nawe n'obivaako noga lukola Katonda mbitadde kakati awo twagala omuyambirako tulabye afubye n'ebikola ki ebigaana twamuyambako tulaba omuntu kantu katono mugamba musajja afubye ate n'omuntu bw'olabanga ng'akoogerako
ekitegezo yaba mukwano gwo era mu bantu Bugingo bamwagaliza oli mu kisu bali abasigadde bonna omwagala nnyo ennyumba ye mugamba mu kyalo ennyumba ye Namayumba abale bazinnaku zaagirimu bwe wayita emyaka egi nga talabye ku ttumbo kubanga n'abaana bayinza omugamba taata nno otwaga tugende ekyo tuba tukusaba kiri ekintu kimu tetulina mutawana naawe nesooka ennyumba eyo agiveemu nga naye bwamukuba kubanga alaba tewali kivaayo munnange ndaba ngezezaako okufuba ng'omusajja funa akazigo kankufunira akazigo kati tumutaasa butafuna kaki alina kwerwanako kati Bugingo ne Makula osinga kwagala ni gwolumirirwa bonna bantu bange bonna baje naye kati saawa nosinga kwagala Makula bambi kubanga munnange amatiri bona si mangu ga kubeerawo ng'oli emmere tegenda nandi kati omusajja already yazaalako kati tali nnyo mu bwetaavu omuntu atali badde mu bwetaavu teyayogedde byayogera peyini togimanyi eri ku mutima ennyumba ey'eruuma 30 tesulikamu eringa ddoomu era agira bwati n'afuluutamu bwati naye n'asumuka nange nekiki kino kyama musajja wa Katonda osanga afubye wakkiriza eruumu ze yazimbira abaana talabamu baana talabamu bw'ayambuka omwandi badde mutuula abalenzi kakati n'akamuko mu y'abawala era bwe wayitawo ennaku nga 6 ogambye ennyumba wayitawo ennaku nga 6 kati nga ye omusajja alina okukwata ku lubuto awulire kikyulerwa kusenyalukwata kawebakako ngayagala ono akangemu sooka ombuulire omusawo yazimba ennyumba ennene eno wingi y'abaana bawala akkirira n'ayambuka wingi y'abalenzi agenda okuyitamu bwati nga wakalu ate ekiru natunula nalaba bwe nti waliwo talina nnyo bamuliraanye naye nzo n'okuwulira akanyonyi akkira n'ayambuka n'addayo amanyi nnaku eryawo ayinza okuba ti ku maddaala yennyini neyesuulawo wansi puresa alina nnene era mumutaasi kugamba bw'otunulira Makula essaawa yonna kugambye nze muwa ebintu 2 baagala kulaba meka egundi dakiika egundi emyezi egi omuwadde emyezi 2 kakati lwakwakuli mukwano gwa mafiina oyo omukyala takwatibwa nsonyi afuna olunaku lumu agendeyokko bwana agendayokko jamuga kyanamugamba ndaba kyenyinza okumugamba ajje bino byebamu bigaana naye ebintu ate nalibadde nkwako ekintu kitono mpaayoko kitono waliwo abantu bali eyo waliwo kadukanga kuwe kajja kukolera kubanga bangi balina obulumi banoonyeza abaana waliwo omwami omukyala bamukola ekintu okitegera bulungi kino kijje kunze nga buli mulubuto olwafuna lugenda kino kyali kitono nnyo oli yamugamba nabugambi gula ekisolo n'agula ekisolo namuga kitwale ku nnumi bwe yakitwala ku nnumi bwe kigenda bwekyazaala omwana n'avaamu ekisolo ekyo kikoleramu eddagala omwana bwe kyakola olubuto ne luvaamu ekisolo nayo kyafuna olubuto ne luvaamu naga badde togenda kuzaala kale kakati mpaamu ebbanga kisolo kinyweze naga byonna bwe kyavaamu nakola eddagala ku kisolo kiri kisolo nekiddemu kifuna olubuto wayita omwezi bwe kyamala okuzaala omwana n'abeera bwe yabeerawo naga nkuwadde emyezi egi 2 emyezi egi 2 omukazi ali lubuto nakakati alina abaana abo nje mbaleete obukole interview wano muleeta nti kati njagala Makula atandikire okulaba kyekimukutte yenyewe naali kubuulidde gwe tonatambula fe okulaba bwe tuti tebibadde byangu n'okwogera nga temutya muyise mu bintu bingi kati nze nkyatyaki naye gwe baali bakulowoozeeko enyinza okuba n'akalugebwako abantu enkumbi tewali muntu aba yalina ssente nga tebamuloze gwe tokunsanga wano nondaba sisola njala naye ng'olwanye n'abakuloze bangi kati ate abo abantu tewali muntu wano mugagga bakulimba olaba abaana baffe bagenda mu Buwarabu ze musajja musiraamu naye abantu bakola abantu ebintu olina okukkiriza mu waliwo ebyakatonda baana olaba n'afulwa mu kigrowa nga musala munene gukira bwe guti mwana abantu bagwa eddalu walaba ono sezane modu simanyi ekyalo Kayunga kana akaana bakaloga kati bakajja ugenda okulayo okulaba kafaana kaliwa kano akali namugongo makala bakakana akabeere kalungu tutu kati omwana bwe yajjira awo
singa tebamukwata ku oyo omwana yali yeka kali saawa zino nawe omukube embaga kakati nedda sibu omukube embaga okusinziira bw'afaanana ne bwe yali okay ne bali baba balina okumpaayo okusenga programu ene badde nkamulonyeseza ne ku mazzi kyembuuza kati bakusange wa kati gwe wansanga wa bo bali ate nze nakusanga anti ogambye makula omuntu yenna nga bwenfaanana nze nsangibwa mu Masaka nsangibwa no Wakaliga ali Wakaliga oli kumpi nabo wali solo teri wali nze ndi wano Wakaliga wenyumise wenyino na makaawo olali Wakaliga ero ndabo bwenvo wano n'emyani batuuke Wakaliga babuuzaani nga wa ngalwe byosira abantu bajja kubeera nga bateba abantu beetaaga bantu bali embuto tebayizadde batuukirire gwe bantuukirire Nuruddin nkubuulira ojja ofuna olunaku nja kuwa amafuta gwojja okunyumiza abantu wano nti ki bw'omusajja tulina twagenzze n'endaba tewali kyalimba nkwadde olwojo olonda olunaku motoka yabwerere njagala kumanya ebintu ebimu tusirika bwe tubyogana bayinza otuyita abalimba naye abantu abayina ebisimanyi yalufuna teluzaala simanyi bamusire ye bannange gwe ne ate gwe basibirako olubuto ne kaakati nkyaluzaala nga Kayondo ojja kuswalira wano nyina omukazi ali mu lubuto myaka 3 tusiba essimu tusiba ssente emyaka 3 olubuto balusiba tusiba ssente kakadde bamala wiiki nga tazadde okakasa amaanyi g'ensi tusiba ssente ebintu ebimu babasibireyo Tanzania wala kongeyo mu bibire egaramba ekyo mbadde ngyesimu ansiba ssente bakusiba bino kati ate tonyumya wo temuli obuntu bwa bulijjo obwo butono bano basibirako olubuto bye bunadde obwa buli nnyo ne bwe omwana yafiira munda nyine ebintu byetumanyi ne tusirika Kayondo otiisa abantu bagenda kujja wano bankubire bana ebintu bya Kayondo nga bobiwulidde mpereza ka WhatsApp mpereza message enamba weri wansi awo 0701 55 mbadde njagala owakane njigye esimu wano nkube nti ki gambye ono wali wazze nga bamusibirako oluputo mugabe ku makya agenda kuzaala njagala yazaala njagala gwe balusibirako njagala oŋŋambe ono tumukubire kati ono baali balimusibiryeko omwaka ebiri muleete gwoba omukubira nti ono yazaala bw'oŋŋamba yazaala ntegeeza kino nti waliwo omukyala wuno ebyo byemmanyi mbimanyi ngenza okubyogera nga minako obukugu neme kuwakana sitoddamu nakuwakana gwe naawe ate gwe tosindikira nabisa tebikwatako just kuwulira nga n'omwana akuvuddemu abasiba bakujjako n'amaanyi n'ebisa nebiddamu ne bibula ontutte nnyo esaale kututu nyina byensirikira kati waliwo omwana omuwala omulala ali awo bamuloga ekinanansi ebyo temuli kantu katono nnyo obu bwa bulijjo ewe mamafiina abumala binanansi bangamba bikambe babitambulira paka eyo mu nnyanja tewali mu nnyanja yamu funa gwobuuza tewali zenyina byenda kati Nuruddin kankweko ekyokulabirako ze ngenza okutuuka wano omusajja omulala kankwe kino okutuuka wano ntambudde ku basawo 2,000 olamaze ndi musajja musiraamu basajja bankula ebintu n'ogamba kanneetambulire era singa nze tondaba nga bwenfaanana wagendako Tanzania bangamba ewasinga abalogo ate tewali biralala bye bibaleeta ebimijinijini ate togendangayo ate kambabulire eddaga mulireka wano wammwe wano abantu babeere nnyo okuba bamafiina bawana eri tolina bye banoonyaayo tewali basigale wano kati omukazi oyinza omulaba oyo kati oyo omukazi amanyi kino kankikubuleko katono mulako mumutya gwetuukayo mugabe mamafiina amazima ekintu kiribe nti mamafiina mukazi omukazi akyafuna ajja kukubuulira ajja kgenda akugambe atula eddakiika 7 bino byabeera wano ku TV ne mulaba ebyo bivaawo nadde ebbali manyi kyakola biri ne bimwambala bulala n'akugamba tojja kuzaala olw'ensonga eno wakola bwoti omwana wa kitaawo mwamukola bwebuti ne bwe muti nabo ne bakusasula bati tulina kuyita wano na wano ne mutuukayo ne mwetonda ne mutwala bino ne mwetondera ddala era nalaga kivuddewo naffe tumusonyi agenda atalante bw'aba lubuto lwagaana nga bagamba mukebero batalina lubuto kati ebintu ebimu waliwo twagala omuntu ng'ali awo byenjukubulya mazima mu kugirako ogamba tugezese ku makula
ensi ekujjeko engalo kakati emyezi emiri eji bujinga wagale ate era nkubuulira nkubuulira bw'aba talijja kuzaala nga yena baana nga amagi tegajjiramu obanga gali mwalimu eri nja kumugamba oyina ejje eri alimu tokyalina ddala akufuta emyaka oyagala wambazi 0705 55 85 63 tugenda okutambulira Kayondo nno ndi mukusiibula ate ebirala tetwogedda bintu sebo tujja kudda Kayondo tetwongera bintu bino mutubatiisa simanyi biki byenjogera mbikakasa naye kakasa ndetera abantu babiri bakusibirako olubuto bw'atazaala njako apo okomewo wano onone esimu yange ogiina ojja jinkubira simanyi bakuze bino obuntu butono obanga bwoga mu kyalo genda wali oleeta omululuuza bwoto bwoli oguyenge okole bwetu ate kati gwe tomumanyi n'abandozezzaako bamumanyize tebansala na mu maaso eyo bukomansimbi buli omu agamba omusajja tosobola kunsala mu maaso ebukomansimbi tosalwa mu maaso sisobola kuba na mmotoka yange n'ogibbako ekintu oleka awo n'owetambulira kati emmotoka yange sigikuwa n'ogivuga n'otuuka e Kampala lwaki gibuuza abadde bagivuga bw'oyiwa omuntu okujjawo nga nze ne ngamba emmotoka ogenda givuga munnange tambula bulungi nze mukama onsigadde wano eyiyo bweto bweri ng'otambula ng'ogenda kati bw'ogimpa notakyongera butwazi ne muteekaawo emmotoka bagitiramu abantu emmotoka bagikola biki basalamu enkowo niddi ono watakwagala emmotoka w'ogiteeka ng'ateekamu eccupa n'otuula ku ccupa nga bikoltomera kati ebyo n'oluddiini ebintu ebimu bino twava ku bintu abantu bali awo g'obalaba bannaye Kayondo nja kuzza njagala kukomya wano ennamba munkubire nga bw'abagambye ennamba weeziri awo wansi 0705 55 85 my friends in America abakwano bange bali mu America awo American friends awo ku Lotham Massachusetts mugenda okubeera ne omusomo gw'abasiraamu okuva nga 4 paka 5 omwezi ogw'omusanvu Imam Cheyune yagenda okubeera awo ku 75 Church Road wetugenda okubeera awo okitegedde 75 Church Road wetugenda okubeera awo mu America Lotham wetugenda okuba so kambasibulire wano tukwatagana ate olundi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mweraba